nenga musanvu aba UK balinayo kwekalakasa era ne olukusa bamaze dda okulufuna ku Military Academy eyitibwa Sandhurst. Mubeereyo mu bungi, muhoza agenda kubanga gyali agenda kujja, mubeereyo nga mulaga obutali bumativu ne programu yonna nga bwerigwa. Tannaba kukimanya kubira ku ba leaders aba UK bajja kuba bakubuulira ebisingako awo. Eyo nga nvuddeyo njagala kwebaza bannayuganda mwena bwe twabakubidde omulanga ne tubawa task ey'oku Winyidolo yabadde alina okubeera nga ennaku z'omwezi lumu, yabadde alina ku lwomukaaga oluwedde yali alina okubeera mu UK. Twamutandika ku Lwakuna ekiro ne tumutandikirawo ku Lwokuna, ku Lwokutaano era n'amaliriza nga tagenze eyo ne basindika Gilbert Olanya owa FDC waki Gilbert Olanya. Kakati olw'okuba aba PLU be babadde bategese olwo olukuŋŋaana twakitegedde mangu nga baagala kutundira mu PLU nga baleese Winyidolo biki, twayingidde mu lukuŋŋaana olwo ng'obudde bukyali era lwonna lwafudde. Era nabo bwe balabye nga Gilbert Olanya yagenzeyo nabo ne bamumma akazindaalo n'atayogera, ne basindikayo muwala wa Madivaani yeyabadde omugenyi omukulu ye yakoze mu kifo kya Winyidolo. So njagala kwebaza KDF bwe tubakubira omulanga amangu musituka ne mu storming embeera. Mukama abawa omukisa era Winyidolo tuyasobodde kugenda, tebamulabyeko kubanga yatidde okumustorminga. Bajja kutubonyaabonyereza gye balina obuyinza, naye naffe we tulina obuyinza tetugenda kubalekera mirembe. Yes, so nekyo nekinjagadde nkibeebaze nti mwebale nnyo, mwebalire ddala. Waliwo ebitambula ku King wa Tooro, ntuuse okujja nga sinategeera kituufu naye birimu gamba si bituufu. Ekya intensive care unit kyenfunyeeko kuva mu SACCOS nti ayina eddwaliro lyayagala okukola mu Tooro ery'omulembe nga lirina ne intensive care unit ebyuma eby'omulembe. Kati yabadde agenza ogula oba ali mu intensive care unit, so naye ng'ayagala kubifuna okuva mu ggwanga lya USA. Kati ekyokuba nga ye yennyini mulwadde, ku sources zange sinaba kukifuna mu butuufu bw'ekyo, naye ate era sinaba kukakasa nti si mulwadde. So nkyanoonya kuba nyina ebintu bye nali najja kuladda nga sikyabinako nnyo access. Ebimu ku byo ye King waffe oyo mbadde sikyamulaba kuladda, kati eriiso dinali ntadde ewuwe nagenza okuddamu okulizuukusa nga sikyasobola mulaba, naye ngezaako okunoonya then nja kuba mbabuulira ebisingako awo. Olwaleero mbadde nnina ababundabunda ababadde bakoze appointment be nabadde nnina okuleeta wano bayogereko gye tuli, naye omu simulaba ali offline. Baagala kwogerako eri ensi ku mbeera gye bayitamu, battibwa, batulugunyizibwa, batirimbulwa. Ebifaananyi babimpadde, naye omu eyabadde akulembedde ekintu kino simulaba, naye ngenda kufunayo omulala omu ku bo ali ready okwogerako eri ensi, naye bw'anaaba kwali naye naye balabika atidde kubanga bye baŋŋamba bizibu bya kunnyonnyola nsi ebitegeere, naye ngenda kwogerako bye manyi kuba nakolako episodes z'aba refugees emabegako eyo, naye bambi ndowooza tebasobodde olw'embeera kuba twabadde tukoze appointment nga baŋŋambye bajja kusobola okwogerako eri ensi, naye balabika batidde. Kisoboka okuba nga tebasobodde, naye kale ngenda kuboogerera. Omu wuno kwali owokubiri taliiko. Eyo nga nvuddeyo najja wano ne mbabulya ne mbagamba ku nsonga ya Asaph Nyakikulu. Asaph Nyakikulu mumulabye olwaliro bwe bamulonkinze, bwe bamulangiridde okubeera akulembera SFC, komanda wa SFC, Asaph Nyakikulu. Oyo ye Asaph Nyakikulu. Waliwo ebiseera His Excellency yakuba press-ups ng'ali mu campaign nakuba press-ups nakwaki. Oyo Asaph Nyakikulu ne yeedisigayizi nga najja nakuba 100 of them nga
alinga Muhoozi era abantu bangi bamutambuza nga bagamba Muhoozi era nakipostinga ne bagamba oyo si Muhoozi oyo Nyakikulu kuba mumanyi ndi omu kuba breakinga erinnya lye oba amawulire agamukwatako ku social media erinnya Asafu Nyakikulu nali whistleblower waalyo ndowooza kuba nga bw'omanyi nti Mukama atuwadde ekisa mu bisenge by'amakolero ga Waaka ba Muhoozi amuwongedde ekya Major General amuwadde ekyobwa Major General n'amala omuwa ekya Major General n'amuwa okukulembera SFC n'amuwa okukulembera SFC kati ogenda kuddayo mu video ze nakola mu empiki ze nabaleetera mu 7 zatambuza zaali za 2015 or 2015 nababuulira empiki ezitambula kwaliko empiki eno eya Asafu Nyakikulu njagala otegeere bye tubagamba wano bulijjo wulira nabagamba bwenti nabagamba waliwo empiki ze bali mu kutambuza ze bateekateeka ze bagamba ez'omulembe gwabwe ne mbagamba Muhanga Kayanja ye Salimu Saletu addako oluvannyuma lw'okubanga Salimu Sale gamuwedde Museveni gamuwedde generation endala etambula ne mbagamba obuyinza Salimu Sale bw'alina mu gavumenti ya Museveni Muhanga Kayanja yagenda okubanga abulina eggulu oba wantu wonna wanaasimba amakanda nti Asafu Nyakikulu abeere ame komanda mbu Muhoozi abeere president wiiki ewedde nabaleetera ku Asafu Nyakikulu again ne mbagamba nti Asafu Nyakikulu ono yali musabi yali musajja mulokole nga tannaba kuyingira mu bintu bino era nga Mukama amuwadde ekisa Mukama yali amuwadde ekisa n'ekirabo ekyokula n'okubikkulirwa oyo ne mbagamba ennaku zino babadde bateesanga abagamba temumpa bintu bibiri kubanga ebintu bibiri sisobola bikola mumpe kimu oba mumpa kino oba mumpa kiri video eyo ya wiiki ewedde n'abagamba mumpeeko kimu sijja kusobola kusaba ate nga bwenkola kino video eyo ya wiiki ewedde ndowooza gundi video ziringa 2 zenjogedde ku Asafu Nyakikulu nga mbagamba waliwo kye baagala omuwa nga bamugamba atukonfronting mu kusaba n'abagamba tebisobola kukola bibiri munzije wano munteeke wano oba munteeke wano ng'eri siriiyo so now bamaliriza nga bamuwadde ekya okukulira SFC jjukira ekifo ekyo ky'okukulira SFC abamu kuba kibaddeko Doni Nabaasa Birungi kati ali mu kkomera be bamu ku bba abakibaddeko recent gundi mu biseera bino eby'okumpimpi era babeera bantu bamutawaana nnyo era baba babateeseteesemu ebintu bingi ensonga lwaki Asafu Nyakikulu bamuleesa awo yiino ebintu ebisinga byonna Muhoozi byakola naddala ebya military Asafu Nyakikulu kubanga bali a bit related Asafu Nyakikulu alina waawo omusaayi maama we Mutoolo taata we Muki naye nga alina omusaayi taata we either yali related kuba Museveni kwe kumuleeta awo kati Asafu Nyakikulu yasoma ebyaddala era muyivu mutegeevu ne mu magezi aga bulijjo kati Muhoozi agamba olw'okuba babadde bonna ebbanga lyonna ye muntu amanyi obunafu bw'atasobola muvaamu atasobola mulyamulukwe atasobola mugeya kubanga amukubirawo nnyo ekiraka mangu era bwe bibanga ebya speech ebyomutendeka ebintu ebyo okubeera mu bantu okwogera Asafu Nyakikulu yali emabega waabyo nti ne bw'abo baatamidde oba akola ki asigala ng'amubeererawo awulira nga yatasobola mulyamulukwe kati ye Asafu Nyakikulu gwe baleese okukomandinga amagye nti empiki ziri 3 ze nabagamba Museveni zatambuza Muhanga Kayanja Asafu Nyakikulu ne Muhoozi Kainerugaba 3 yes ebirala ebiri ku side eno ku nsonga eyo sijja kubibagamba kubanga
ebintu ebimu bwe tubibagamba nga bukyali abamu baba balowooza oba tulimba oba sibyo obubonero obumu mujja bulaba naye kyensobola kati nga kakabonero kasobola okujjayo byonna byenzize mbagamba ku saiko eyo eyaba mu 7 gye bagira eri kati akabonero kazze tukonfirm bye nali mbagamba naye tebasobola kwachivinga kyebaabala ekyo kyensobola obbagamba kubanga eryo lyekkubo lyokka mu 7 lyabadde asigazza okukola naye tebagenda kwachivinga kyebaagala kukola kubanga bwe tuba twabitegeera emyaka 2 emabega byali badde byatuuka nadda nga yabikola dda naye waliyo ebiri munda byesigenda bagamba wano bwe nkuletera ekintu kyonna ekiva mu magye ne bw'oba olaba kiri wuyadi tuwakananga bwe nkuletera ekintu kyonna ekiva mu SFC ekiva mu UPDF ekiva mu State House tuwakananga kale ekyokutuukirira kwabyo nga bwe babyagala ekisooka tusaba Mukama abeerewo atubeererewo atuwa amagezi ag'omulembe guno era agatuwadde era tusaba n'ebyomunda ebikolebwa nabyo bikolebwa byesijja kwogera wano naye ekyoba omanya nti mu bo tulinamu strong team mu bo tulinamu strong team ekola emisana n'ekiro okulaba nga tebibeera nga bwe babyagala era kibazitoowerera lwakuba tosobola kumanya buzito bwakyo kati ebyo byebyogerwa oluvannyuma nga gavumenti emaze okugwa naye kasita akabonero ak'okunguluko mu kalabye katuuse oyo Asafu Nyakikulu aliko politics muyitirivu nnyo kubanga atutte ebbanga nga yatambulirwako SFC ne Commando Unit mujjukira bwe nabagamba be yatwala e Sudan be yatwala Central African Republic Asafu Nyakikulu abadde mu bisenge by'amakolero ga waaka naye njagala okutegeeza nti okuva lwe twamugjayo ne tumuteeka wano ebisigadde kambirekeyo mmwe kye muba mukola musabe ate nammwe mukole bye mulina okukola kamala okugira nga sinagenda mbino kamala okubuuzaako ono oba ali redde okwogerako eri ensi bw'aba ali redde byebyo nsobola okugamba nti abakola ogwaffe tugukola abasajja ekintu kibatudde mu kifuba batya n'okwejjayo direct kubanga tebekkiririzaamu kyandibadde kitya singa twali tetuwazuukuka bwe butuukidde olwaleero singa bano abasajja batulaga nti be b'amaanyi abasinga era bandibadde batulaga nti Museveni yakita dda omwana yakikutte naye olw'okuba omulembe guno muzuukufu batyo kikola direct era bakugamba nti balwana nakyo bakibuukire naye beebuuza nti public eneekiraba etya nga baabyogera dda tekitulabise nga ababuyabuya tugenda kumalako tutya kati bajja basenda empiki zaabwe mpola mpola baseetula bali mu in case tuli baali bageewulira nga bagamba nti be bakatonda tebagambwako olwaleero bakugamba nti singa muhoozi kimulema waakiri tulinawo empiki eno gwe wali olowoozaako kaseera ako nga Museveni yagamba nti singa omwana kimulema yali w'amaanyi era ng'ageewulira sale musale nga w'amaanyi ng'ageewulira
abo be baali basalirawo eggwanga lino nga kye bagambye kibe mwana wattu kirina okuba era nga bamakinga sure nti bakiteeka mu nkola kituukirire nga bwe bakyagala nga bwe bagamba nti Muhoozi yaddako nga Museveni avuddewo balaba nti bakisimbye kiroka teri asobola bbawakanya naye olw'omulembe guno ogubafuukidde ekizibu bagamba nti tuteeketeeke ng'embuulire bwetafa yonna tukirabye nti twali tetulinawo substitute gwe tubadde tusikaasika okujja abeere substitute public emugaanye kati tuteeketeeke ng'obudde bukyali nga tukyalina obuyinza nti singa kimulemerera tuteekawo omulala ne tulema kukifuuwa nga tukizza munda bye bino byolaba nti kakati bakuzizzaayo omulala yakulira SFC era obuyinza abwenkanyankanya ne Muhoozi kuba bonna eddala bali kulimu kaakati w'oyowulira bino bagamba nti waakiri Muhoozi bwe kimulema asigala nga yaduumira amagye gonna oli n'akwata entebe wa pulezidenti naye era bwe kiba nga kisobose Muhoozi n'akwata entebe era ono ye ttaano wo ow'oku lusegere waakiri asigalawo nga yaduumira amagye mujja kukiwulira kubanga kaakati tubitegeera mu ngeri ate eyaffe najja wano olunaku lumu najja n'enkola episodes z'aba refugees era mu bimu bye tulina okuexposinga Museveni mulimu ekintu ky'aba refugees nabagambye Twitter gye tulina gye twatandise gye twazuukusizza kwe kuexposinga evil plans za Museveni mu Africa ne mu East Africa okusingira ddala Uganda, East Africa ne Africa ekimu ku byo entalo zonna eziri mu nsi ezitwetoolodde ezireeta ba refugees Museveni ali mu ssenta gundi yaazo eyo episode ezo nazikola dda ne nkugamba Museveni mu Uganda talinamu makolero tetulina makolero gavumenti tesuubula gavumenti ya Museveni tesuubula tekola gavumenti terina bintu byesuubula n'ebireeta mu ggwanga biyamba abannayuganda oba biyambe ekonomi y'eggwanga Uganda Museveni ekintu kye yaconcentratingako kyasuubula Museveni asuubula ntalo n'ayingiza ba refugees mu ggwanga Uganda kubanga yazuula nti ekyo akikwatirako UN ezo episodes nazikola era ne kimuyambako ne mu Uganda nti ebbanga lyonna lyabadde ajjasaba akalulu bayitiriza nnyo point eno Museveni yasobola security kuba Sudan bali mu dduka Abasudani bali wano Abasomalia bali wano Aberitrea bali wano Abeethiopia bali wano Abawa bali wano Ekongo bali wano Burundi bali wano kubanga wano Museveni ataddewo nnyo emirembe eri bali mu dduka tetwagala kubeera nga Sudani tetwagala kubeera nga Kongo era gendera buli lwe tuba tugenda mu kalulu M23 ebadde ekuba wali Abakongo ne bakuulumuka nga bayingira Uganda ekyo ne kikolera Museveni akalulu mu Uganda dayo kebera akalulu ka 26 2016 gendo okebera akalulu ako kensinga okutegeera ennyo ne buli nali ntegeera naye wano nali nnyo nga nkiyingiddemu 2016 2021 2026 wabadde wabeerawo emmundu ne bakuulumuka nga bayingira alekayo distance ya myezi nga gijo M23 neekuba ate ne babalaga bulungi nnyo ne ku video musuululu nga basimbye bayingira Uganda nalyoka yiwa amagye ne bacekinga nga bebayingize ne bunagana bebayingiza simanyi kyangwale bebabatika bubbo babatwala okulaga abantu nti ye Museveni Uganda kiryoke gyatali ye wali problem gendo laba akalulu kati ddayo kebere 2 9 mu 6 2 6 2011 2016 2021
225 226.